engeri enfa gyafuddemu bino byo bitiisiza ddala bannange kyetaagisa nga mbyerabiddeko mu maaso awo. Ate ye omusumba Rosias Bujingo amazina ayogera ebyama by'omugenzi Uncle Richard naye maama nabyo bitiisiza ddala. Honorable Muhammad Nsereko naye muyina mu maaso awo. Spice Dana ne manager we bannange nabo ate batabuse bubi nnyonnyo. King Saha naye waali mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nonyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano nammwe ate mufune obulamu obweyagaza. Bannange okutambula kulaba okudda kunyumya. Bannange ebizibu byo tebimanya nnyumba mbi. Oyinza okuba ng'okaaba naye ate munnange waliyo abantu abalina namutikwa w'ebizibu era ng'omwami oyo gw'olaba munnange olunaku lwakya lumu yagenda okulaba nga emimwa n'ennyindo munnaye nga kumerako obuviiriviiri obutono. Olunaku olwaddako yagenda okulaba ng'ekiviiri kyeyongera ddala ng'ate w'omulaba era nga musajja wattu asoboledde ewaka naye mu kibira bw'enkozaake ewakya abazinga w'e Busoga. Munnange olunaku lw'ejjo ekyo ekifaananyi ky'olaba kyapostingiddwa ku peegi y'ekyabazinga w'e Busoga naye maama bwegamba nga kiraga nti anyirira enjawulo weeri nnyo nnyini ddala era munnange abantu ne beebaza nnyo nnyo maama ine bantu Jovia Mutesi nti ate olw'omulimu ogw'amaanyi gwakoze ate ku kyabazinga w'e Busoga. Jjukira maama ono ine bantu yavaayo n'atugamba nti ye agenda kukola ekintu ekisinga kyonna, agenda kukola buli kimu kyonna ky'alaba kugamba nga kisanyusaani nga kisanyusa kyabazinga. Naye munnange teyalimba ebintu byonna byayogera tutandise okubiraba kuba wamma luli nga tannaba kumufuna amazima embeera si we yali alabika ng'ate kati bw'enkozaako eno ew'omusumba Rosias Bujingo. Munnange waliwo abatandise dde okugasala agali mu nkuwombo maama, waliwo ekimulumiriza mbu waliwo ekimusindiikiriza okwogera ebintu byonna ebyaliwo ku mugenzi Uncle Richard ng'afa. Si bigambo byange wabula byabajjaaji era akatambi kalina mu maaso wano ye musajja wattu yavuddeyo nannyonnyola kiki ekyaliwo naye nga bw'omanyi nti abantu bano baagala nnyo ebyonoonese ne beeteramu ebigambo byabwe. Richard Muhumuza obutambi we buli bungi abamu kati omutandika obulaba nti yali mukuumi wa pulezidenti komando 01 naye nga aŋŋamba nti amasasi wonna we gali balukira bwe gataliba mangi nnyo ago agaliwo bw'aliba talina kyasobola kukola kirala yalibeera ekyokulwanyisa yalibeera shield agatwale era yagatwala ng'ennaku z'omwezi 2 tufimbula tuvaawo oba tukubidde amasasi nga takyali muntu gwe tuwadde tunyumya naye. Tutuuka emulago bali eri bali mu kunkolako ne banga nti yagenze naye yakuba amasasi yamanya ffenna atumazeewo yali amanyidde ddala simanya ani yamuwa information nti emabega teri era endabirwamu z'emabega teziriko kyazibaako mu maaso wokka yateeka concentration oba amasasi 10 n'akubaawo n'avaawo ng'amanyi temuli kiramu. Naye nkyogeddeko okubanga era siri kyerabira nze nzekka ne Katonda ffe tumanye ekyali awo kubanga nzijukira essasi eryasooka ffenna kyali kyekango ky'amaanyi nnyo mu nsi muno sikirabangako. Omwana n'akuba omulanga yaleekaana nnyo nga bwe baleekaana nga bali ku parade siri kyerabira eddoboozi ekkonjirina yaleekaana nnyo nga bwe baleekaana nga bali ku parade n'asituka omulundi gumu ne yeeyala mulamba. Naye anuma naye ekibuuzo kiri nti kati nange bwenfa tuba tufunyeemu ki kubanga yafa omulimu guno gugende mu maaso. Yafa omulimu guno gugende mu maaso. Nyina ebiwundu 2 Richard ku mutima gwange
n'ebindu by'amasasi ku mukono ku kibegabega. Era neewuunya bwe mpulira abantu ababalaata mba mbeewuunya. Waliwo akayitawo ndowooza omwezi gumu, emyezi gigenda okwera 2 nga bakubye omulala. Kati oyo omulala gwe baakuba tewaliwo kyogerwa n'ekikuba ye yafa. Mwakula muti abaagaliza abantu okufa? Kubanga omulala eyakubwa yafa. Sinnawulirayo n'omu aga nti ago gaali makyamu gaali mapange, endabirwamu baazikuba tezaayiika. Naffe ze baatukubiramu tezaayiika. Ffe twali 2, omu ye yawona, bali 3, omu ye yafa. Naye kubanga owooluganda Bosa ye yagenda eri mukama waffe, teri n'omu adisikasi nga mwagala bafudde. Nsaba Katonda aleme kukibabalira. Kiddamu, nsaba Katonda aleme kukibabalira ab'emitima emibi abaagala abafudde. Kuba neetegereza nze ku social media mbeerako, neetegereza ndabeyo omuntu abalaatira mu kufa kwa Bosa. Neetegereza ndaba omuntu aga nti ezo zaali sukuru. Ezindabirwamu nabo zolaba ze baakubyemu okuma emisumaali. Kubanga yafa, awo emitima gyammwe ababi gyaweweera. Mulye nnyo mubongoote. Bibadde bigambo by'omusumba Rosias Bujingo era nga abasazi b'omugambo batandise okugusala mbu munnange waliwo ekintu ekimulumiriza, mbu waliwo ekibi ekimulumiriza. Bannange ebigambo byabo nange byempulidde ate neezija nembibategeeza. Kingi Saha ayina kyagamba wano ennaku zino, ayina obugambo bwayogera kwegamba tebutegeerekeka, alaga nti munyiivu nnyo. Bannange oba kyekyamutuukako era nga maaso wano katubiraba ate nabyo biki leero byatuleetedde. Luli nambaleeterako nga kyakola aba Federation enkoko ekikola bwana bwayo kati ate ayina kyagamba. Nze issue yange gwe mwito mwagala ala naganya omutima mwekire zitopika mu nsonga zammwe igundi simwagala gugenda omutte zitonyumiza abatu promoting obutemu ageze promoting obutemu kyokande katonda mutemu. Bwatyo ate munnange Kingi Saha ennaku zino kyolina okumanya Yesu wa bulijjo okuva munnange 2024 we yatandika alina obugambo bwajjayogera kwegamba ng'alaga nti abutegeeza ng'alaga ng'alina obusungu ate obusungu buviire ddala kuli ku ggumba ery'okumutima. Bannange ate munnange ndowooza ye bwatyo bwe yasalawo guno omwaka w'abaagusambuza gatta amawulire ag'ennaka agaliwo munnange ye mwana mulenzi ono era nga abadde asinga kumanyikibwa ku mukutu ogwa TikTok. Munnange mwana mulenzi ono yalwalamu olusujja era ng'omuntu yenna waalwala n'agenda mu ddwaliro lyesitagenda kwatuukiriza wano munnange ne bamuwa empeke. Olunaku lwe yazimira ekiro teyeebaka, yasula omugongo gumusiiwa munnange olwayitawo ennaku zaali 2 awo ku 3 omugongo gwonna ne gutandika ne gukuba ebintu nga biringa ebituutuutu. Ebyali ebituutuutu munnange ne bitandika ne byabika nga bivaamu ebiwundu ebya ddala. Munnange lwali olwo n'emimwa gyennyini nga woogirabaawo nagyo ne gitandika ne gyatika nga woolaba ekyo ekifaananyi. Era munnange olunaku lw'ejjo bw'ati ate bwe yatuvudde ku maaso era nga wenjogerera kati ssaawa zino zembuyaga ezikuute, zembuyaga ezikaza empewo. Naye nga munnange obuzibu bwava ku mpeke ze yajja mu ddwaliro ate ze zimujja embulamu bw'ensi eno. Kale munaye katusabe Omukama amusonyiwe byonna ebyamusoba kuba kati omuntu aguyingewo ate wabanga alwadde kugamba byo bikwasaamu ddala ennaku bwenkuzaako eno Frank Gashumba ye bamuvuga sipiidi era nga abaana batandise dde okubuuza mbuuze mbadde mbuuza sitaani mbu teyazaalayo ku mwana. Kyokka bannange abaana bakuno tebatya abantu bakulu gye wavudde Emma n'agamba mbu bw'ate Frank Gashumba mutabani wo si bigambo byange wabula nange embijja eyo gye mbeera mbirabye ate n'enzija n'embibatuusaamu. Ne bannange bantu mmwe lwaki temutya abantu bakulu? Oluvannyuma lw'okumulaba ate ne Sheeka bannange bo baasazeewo okweyogerera bye baagala. Bwenkuzaako eno ewa mwana muwala Spice Diana ye munnange bwatu yawe bwasazeewo ate okulumya Jekins ogamba yasazeewo omulumya paka kuwulira bubi era ng'olunaku lw'ejjo
Era ng'olunaku lw'ejjo bw'ati ate bwe yaguze emijoozi gya Kabakazi birthday land gya 1 million akakadde kalamba ogamba ye alumya paka ate kuwulira bubi era nga munange teyakomyoko n'agenda n'agamba bannange n'omusajja bulijjo amanyiranga muyimbi kugamba ebyokuyimba byo yabisookeramu ne bimulemera munange n'ateekawo viewers ng'azikomparinga kuzize mbu ye Jackins mu myaka 6 ayina 10k viewers kyokka mbu ate ye omwana omuto Spice Diana mu mwaka gumu ayina 1 million viewers banake atawo wetutuuse musidanga ko kibomo okumanya kisendi bigambe tebiddangamu okumanyira sirevo zaabyo kitarodo million yeze tukijekineze ekyokubuto bwe kijjayo omuntu nga agamba mbu yayagula emmotoka eyo ekyokubuto ekigulinga ogw'amasavu tekiddangamu okumanyira bwegeye kasendi tekaddangamu okumponingaako musimanyi kampani nga muyoloja taddangamu eyandeta mu ndongo eno business ngiriamu ate kati ngenda bala kuti bagenda kuddamu kumanyira bayimbi bonna nga wendi ekimoto kakijjawa nakitusse kirina Kenya kinatero tu kigenda munonamu ebizize ekyo kisenge nekijje bw'ati ate munnange malija w'omuyimbi Spice Diana malija Roja ye alayidde okufa n'omuntu yenna ate ayogera ebigambo ebijweteke ku muyimbi we Spice Diana Honorable Muhammad Nsereko muyina maaso wano munnange abaddawo ku live ya TikTok najja ate n'omukyala Honorable Speaker Anita Amonga munnange naye n'ababuuzaako era ngenda kuba mbateerako wano akatambi ate mmale nkwolekeze wa VJ Junior munnaye ng'omuhabbati nagumutawaanya ate munnange ne mamito nampeera kale katubirabe tweyongere dimpo atubadde oyagala abeere na era alina kuba na dimpo gobadde olowooza okunyirira bwokuti byalungi yerabirira kakati waliyo eyo ayina ennugu waliwo eyo ayina ennugu nti olw'okuboonyirira ojja kwetugira bwereere bambi she's very humble kituufu Asiba. Yes, she's very humble. Madam Speaker, hello. Ono abuuziza nti mwami Magoga aliwa atuula mu ofiisi ya mukulu genda omunoonye mu ofiisi ye oba genda ewaka ojja musangayo. Haji Magogo abeera mu ofiisi ye ayina emirimu gye gyakola omusajja wa buvunaanyizibwa. Mama agambe she loves your humbleness. Thank you. Mama Speaker akusiimye. Speaker no nawe bakwagadde nnyo. Mwenna mwekubireko mu ngalo. Kambawe n'obugalo. Obwo mu bufune ne cheers. Katonda abakuumye programu yange ekomyawo olwaleero. Thank you for your strategic leadership. Basibula abantu. Thank you so much for Is she single? Gwetwale litali single. I am not single. I'm married to Mr. Magogo. No, nalongo buza is she single? And greetings from the Valo. Bye bya Honorable Nsereko nga tubyerekereza bwenti nkuvuze buterevu paka ate wa mugole waffe aliko era nga simulala ye VJ Junior munnange muyina maasawo kyakola okuwaana mukyala we kyakola okuwaana Nakitende Patience era mugambe munnange mukyala ze sijja kukyawo okujjako kuliba kufa kuka kwe kulitwawula munnange ne Nakitende naye munnange n'ateekako omukono n'agamba laba VJ munnange nange sisobola kukyawo okujjako kuliba kufa kuka kwe kulitwawula era munzikirize munnange akatambi nkayina maaso awo mukama abankumire abampeera kyonna gye musinga okwagala mwe bali kwagala Suvia News Extra gwe wenna awaayo akadde kuno olaba ate babifudde mu ggwanga kale mweraba nga twolekera ekyatuleese mukwano Nakitende Patience buno bwe bubaka bwenjagala okugamba wenyweze baby kuba twolekedde omubuyaga gwenjagala wenywerezeemu okukamala bangi bagenda tusindikira ebinatabangula ne tuli bannantameggwa we are unbreakable as long as kasatubeera kitole yaga wekanye oli nice mugore lugwabadde musufu nnyo beera bwe twali twakibala nabwe twali twakiteekateeka kubeera mu ntandikwa gwabadde muwomu wabadde mulungi era nga twali omukisa okwebaza buli omu yenna eyakubaddeko eyabuweseza ekitiibwa but now we made it official teri kuddamu kwewusa wadde okwewunza kwabadde kwanjula
nabadde nnyambibwa omukyala wange omulungi ono gwolaba omusufu omubalaga butalaala yatandikirwako firimu nga bamutanga kitende patient kyanyinza omugamba nti ndi wamu naye like mu lugendo lwetutandisebyo bikugamba binyongere goza bikaddiwa tebikaddiwa Mugamba, I love you, baby. I love you so much. Those words, baby, tebikaddiwa tebakulimba. Buli lukya kibanga ekipya. I love you, sweetheart. I love your nose. I love your lips. Kati nga bwe tuli bwe tutuuse buli wenkinga baby I love you. It is new. Bwe twatuuse nga it's the right time wetulina okukolera ekyo. Ono ndi free naye. Okay. Nemba mukuri mga baby ngena kukuba oluyi. Okay. Okuba omukyala. Ate nali mukubyeko kuba atakolanga nsobi. Kiki yali akoze ne kikunyiiza? Ogamba kino. Yanimba abalongo. Kyanyiiza nawe kali kikyannuma. Yanimba agenda kumpa abalongo. Era simanyi oba kati naye ndio buli kali kyabagala. Vijay Junior yali akoze ne kikuluma aba ne kikunyiiza. And of course tewaliwo batanyiiga. Bubaamu naye olaba okyali naye kiba kitegeeza butono. Intimidating omuntu. Mwagala nnyo olugambo kunyizizaako. Nga tongamba nga sinali kunyizizaako. Basi abantu banyiiga bato omuntu oba okyali naye kitegeeza butono. Kitegeeza butono musobola. Nali kunyizizaako. Smart. Ng'omuyita smart. Jerinnya lye. Wala tulimanyi ffe tumanyi Vijay Junior. Ye Mary Smart. Mita dia. Mwami mulungi, tata mulungi. Mwami mulungi. Afaayo nnyo. Nnyo he's a hands-on kyenyiza okugamba byonna mu buli kimu. Ala naye era musuubiza okumwagala. Bakakuwulira bubi. Okumuwuliriza, okuteesa naye, n'okwatagana okulungi naye. Wakabi. Atuukiridde. Alinga Bikira Maria. Kati yepeshe wange Bikira Maria. Bwe buzibwa bwe muyina. Omuntu bw'ayagala omuntu we. Ngamunyiiga. Tukimanyi tubyogerako. Tuberewe ne batwogerako. Ne tulebe nga kalira abatweyagala abo banyiize bunyiizi. Abantu bwe bekwakiteeza baba tebakyagala ne ffe tukyali ffenna tweyagala. Ate nnyo. Naye ate tekitugana kulowooza ku baana baffe. Nyazuuka nagamba omwana no talina kino, omwana talina kino, omwana yeetaaga kino ne kino. Okyegera kati laavu yaffe awo ekola ki? Bwetambulira. Tufunayo akadde nga bekavaawo amukwasaganya ebirala. Neyanza kunjagala, neyanza okumpesa ekitiibwa because buli omu akyagala naye bangi tebakikola ki? Tebakituukako. Mwebaza okumpesa ekitiibwa mu bazadde bange n'okubeera nga njagala nga tambeererawo. Mu firimu zo lwaki ayimpeshes juice omusussa nnyo. Ate waani? Mpulira. Wamayiraavu. Ate no mwesimye okubanga mulangako munamwe mufune ku mukisa ogunywa akajuisi kankolera. Kuba nandibadde wa bujja ne sikyogera nako nga njagala nkeesigalize nganze. Nenjagala namwe mukanyweko mukawulire kigabo okanywako omanya nogawa omusajja mutuufu. Kakolewa kakayeko katundera. Kakolera kankolere wakera katunda. Era bwayongeramu ekirungo mugane bali baweeko bawulire bubi. Naye ebyama nkutegeeze mbaga tujja gikola. Naye ekintu kye twakoze kiri kye kisinga okuba ekikulu. Traditionally kye kisinga okuba ekikulu. Embaga tusobola ogikola ate tugenda kukola embaga nga y'abantu 15. Naye nga ya bukadde 2. Abantu mulina nnyo olugezigezi ku mbaga z'abannammwe.